Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi atulaba nkwanirizaako eyakategattako akadde kano ku extra digest mugoba nsonga era nga wotulabira wano tukyaliddeko Ismah all access ichuli jajja ichuli jajja good jajja nice abantu bankubidde Dimaster nangamba emasake jali Dimaster nambuulira nge Dimaster nti ebintu ebinfudde omuganzi mbantu nange uno kusibimanyi naye yangambye ebintu bino nonsonyi obyogera yangambye mbwe engeri gye ngamba mu jajja nice jajja good nobody else ichuli nti binfudde muganzi muki mu bantu nenga nobody else abantu babunyumirwa nnyo jalla jalalo ke basinga yangambye baagala nnyo akagambo nti jalla jalalo oli otya nga gye ndi bulungi IBRAH Mukasa sanyusa nnyo okubeerako ku digest mugoba nsonga era buli wompita making sure nkwata obudde kuba abawagizi ba digest mugoba nsonga mbaweera ddala ekitiibwa nti omwenzira n'ensoma nemmanya critics omuki omutuufu Thank you. Tuli powered by Niski Beauty Experts abasangibwa ku MM Plaza awo. F2 ye room number omwaliro ogusooka. Aba Niski nga bakafulu bokola pedicure, manicure ne makeup wakabi nga kwotadde n'okukwasaganya ku nsonga y'okubeera makeup artist wakabi. Wekwate Niski Beauty Experts atenga Roast Coffee Academy ku Alwada Mall awo kulira airport bakugamba nti kuchalate art brewing coffee roasting nebisigadde byonna bekwate buli kimu kitambule tulina Ismah tumufuna after a while ngajja tuwa analysis ku nsonga bwe ziba zitambudde mu ggwanga ku kiba kiguddewo n'ebigwa mu kkoweryo era ng'olwayo tuze tu breaking it down ebizze bibeerawo omwezi guno nga gutandika n'ebyaliwo late last month tutunulire way forward eriki ki ekigenda mu maaso what went wrong n'ebigwa mu kkoweryo Ismah tugenda kutandika ne issue y'omulamuzi Justice Esther Kisache Mayambala ne Supreme Court okwerumaaluma okwaliyo n'obumulumu munyiivu tateredde ku mutima oyo omukazi ye mukulu mwaba bonna ku eyo benchi ye mukulu mu myaka n'okukola mu judiciary baddolo bato amulabye nga alwayizingamu ki mu ranks nga woonoosanga omusirikale omunyiivu ku ranka zaani za Kayine Rugaba ng'amulabye kati nawula ndi SFC ki komanda kati oyo Kisache munyiivu yali amanyi eno ye time yagenda okuba justice omukazi akoze eki asoose yasinga experience yasinga obukulu kati ate muso yali kubasatu be banominatinga abagenda ofuuka ba chief justice n'akola n'embaga day before nkutidde yakola akabaga nga bano baddolo dolo yali akoze eki akatiba kagenda okudda nga Kisache nie kati n'atula ku benchi anoonyeza waafunire ettutumu tewaliyo budde bugenda sawa yonna baana abato bajja ku benchi n'agamba ndooza kankole ebya miguuna simanyi era babbye fayiro yange ani yagibbi oddolo tayinza kubba fayiro ye buli judge chief justice aba ne clerk akwata eki era bw'asituka bw'otyo balaba abalamuzi nga clerk akola ki ayolawo ebintu kati nga oddolo yagjiwa ensala yagibbe okitegeera chief justice akugambye mwenna muleete ensalawo zammwe asobole oziraba atuuke wali ategeere nti tuli basatu ku bana eyo wasobola owa judgment ate n'ogamba nti iyo jjajji weera wali wennyini kuki ku desk avuddeyo aleese ebintu bya justice outside court nze siranga ku mulamuzi avayo n'alumba bannamawulire namulabyeko obweru w'ekkooti ng'akola ki ng'ayogera abamawulire be babalumba naye kino sikirabanga koze sanga omulamuzi gwe basanze awo tino ayogera ebyabadde muki mu kooti anyway nze nkuwadde preamble nti si musanyufu ng'omuki ng'omuntu eri owinyiddolo owinyiddolo alaba ng'eyamubbira obubbiza ekifo amunyooma alaba nga owinyiddolo akoze kitono nnyo muki mu judiciary kati ekyo kyekimuviiriddeyo n'apowaling out her heart yes kino kirekawo esiga eddamuzi
kirese nga terirabise bulungi era legase ya mwami Owinyiddolo tegeeze buki bulungi naye ng'okwerwanako w'okumanyi Owinyiddolo naye tagenda tayagala giving up just like that naye ndowooza balina mekanizimu mu judiciary kuba judiciary nene balodoni gye bali eri bajja sobola okukabinga embeera ate buli wofuna setback weetereza kibadde kirungi bino ebituuka ku judiciary so they can rebrand to modern judiciary bakyayambala agantu aga colonialism simanyi bajjaji bebweru babivaako ddebyo byonna so nze nsaba abalamuzi bali brandinge ate justice Kisakye bamukube mu disciplinary committee baba bamuvunana kyo okuddawo noyisa mu chief justice amaaso okimanyi chief justice yamulinda n'alinda tajja nti nanoonya kukola ki public gundi era yesimanyi wamulabe Kisakye yayitiridde talina kyeyayitiridde why kubeesije bwe bagamba nti babadde bajjaji bannaku basatu kitegeeza bali abasatu bawakanya bano bakkiriza era ne bali abasatu ababa bawakanya baba bawakanya nga bya Justin Kisakye yes okay abanabafuzi bangi nnyo okuli Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala bayitirivu nnyo bazze bakuba ebituli mu Siga Dams era nga eno embeera yabaddewo y'okusika omuguwa kyalaze nti Honorable Kyagulanyi bebeemulugunyako bituufu bitya ate nti Siga Dams lirimu kyekubirira talina walagira kuba Siga Dams lirimu kyekubira oyo twamutegeera bwe bamusalira mu feva ye liba ddungi bwe bamusalira mwetali feva ye olwo nga liba ki b kyova olaba nakati apulaizinga Kisakye okitegeera kuba Kisakye si muntu have said what benefits him yes naye ate n'atamanya ye yalemezayo banne mu kkomera mu kkube ekitongole ekiramuzi kati wuuyo amakooti gagenda tandika aga petition agenda abantu ne batwalamuza z'abantu oba zino eza bulijjo abantu era bavuddeyo ne balangirira ku mitimbagano of course nga balaga nti Justice Esther Kisakye Mayambala y'omu ku balamuzi b'ekkooti y'abantu anti sensationalism gwa bagendera mwera kati atuulawa Kisakye muy'abantu atuulawa atuulawa gy'asalira emisango lwaki Nyanzi si gy'agenze lwaki bano bonna apiiru Nyanzi azitwogera mu kkooti lwaki si gy'akoze ki sijagenze so IBRAH at the time olina okubeera serious ne judiciary kitongole kinene ate bantu tobulakamairinga ng'omulamuzi odiza omusango emalabba n'akuyita nze n'obuwoleze Masaka waliwo awole ssente agezawulire nti olina omusango e Masaka akuyitirawo wano Manerenda mulamuzi waliwo Manerenda omulamuzi nkutidde Manerenda nga mulamuzi Manerenda ali ku ddala ki grade 1 what nkugambye abo abanene ddala abatula ali ku magistrate pano zino eza high court magistrate ajjawa ssente ziwola abantu akasekaako abantu bawandika nga IBRAH kwongera mu supu ne kataano gwe magistrate alina wajasale zawola bantu azijjiwa ku migundi egy'amaanyi ne waliwo Owinyiddolo weewali awola ssente naye geza bakwata embaale mumpeereze so what is the point the point si ya Manerenda point yanti tovuluganga Siga ki Damuzi bantu kati buli application gye mutwala ey'abantu 49 denied bekubira essimu these are the boys who said we are 7 is denied Nubianiringa yeyongerayo so Nubianli actually n'abalala abali mu komera tubasabira bambi mubasibidde n'omunasabe sukufu toyinza gisabira n'eggula mumusabe bo baliyo gye bali mwongero saba tubasabira bavunuke okugezesebwa ku balimu naye ng'okuvunuka okwo ate munnaabwe yabasibiddeyo ne pate ye ate atya anti blackmailing kooti kati abalamuzi kitegeeza tebalina musango anti gambye zino bitongole IBRAH kitegeeza Nubianli tebalina musango balina guliwa anti nkugambye ekintu gazeting kyanjawulo IBRAH bakugambye ssaati za papa bazigazetinze z'abasomesa
oyinza otandika ojjambala nga tolabayo gwe bakwata naye lwe bakukutte beppa lwotegera nti ekintu ekyo bakigazeetinga kakati akakofiira ako akalwedi kabatadde mu tamoyiro kubanga tulina nnyo okuguguba nga niyagamba nti kamaje nja kukambala ng'okalaba mugundi nga nawe okeenanika naye nga tomanyi gundi akambalira mu ki omukulu akambaliraka mu tenti bwamala ng'agenda mu palamenti tekabaako kati gw'okambadde oyite wandege yaweekalakaase wagiseka jangu okitegedde kati zo gavumenti zino nzibu eyeekwasa akantu akayibula wallahi n'olwa mu kkomera. Extra Digest mugoba nsonga tulina Ismah All Access olunaku olwaleero tutunulira ensonga ezibaddewo ezikola amawulire wabula nga nkutegeeza tutebwamu ssente aba Niski beauty experts abasangibwa ku Plaza omuwaliro ogusooka room number eri F2 nga bano bakafulu ba pedicure manicure makeup nga kwotadde ndeete ntwale engalo bakole pedicure manicure tulinga pira sematimber twefaako pira oyo omu Los Angeles oyo wetuli tukopa ebintu by'okuliira gyali ku Super FM bamukuba akalulu munyiivu nkutidde omuwuliza siya nze omuntu awumudde emirembe ate mumuwulize ndeka shout out to Honorable Piro Sematimba from the Los Angeles ekyalo ki eya basi yemutwala tukutumiddeko Uncle Pira kwagala nnyo legend tutewa musende still aba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall okulira na airport UAE era nga bano bakugamba nti bakabi mu coffee roasting brewing latte art nebigwa mu koweryo bekwate buli kimu kitambule bulungi nonya trainer Tiger Ismah nga tuvudde ejala tutunulire ebimu ku bikonge oba empaji mu NRM zakola party nga baba wangudde because bajayanti ba NRM ku buli 100 bajayanti ku buli 100 mu Buganda 80% bawangulwa bajayanti mu Buganda region baba bakalulu Ingo n'abakoba Ameria bamulanga kisempijja seninde nkugambe abaana babali kiboko ne vice president sekandi sekandi bana bangamba bamubba miliyoni aga returning office bakugamba bugambe bakugamba kanjireka ndijogera ku Facebook live ka digest mugobasa anti wane byafo bimanyi awatali buyino statement ojogerako njagiri seri ku live zafu oyina buyine kitegeza kugaye bayisabise kandi ne bamuwobulu atano musanvu tekisoboka ate NRM nyinyi yagala sekandi yagwe etya duli akalulu akagwa bayina omukulu gwe bagamba state house akiyalinye container ya president ne sekandi nagamba tukiganya ya president ate sekandi aho yagenda gwa nena ayitamu container yali mushi t-shirt campaign material akatukiyanya ya basasula omusolo bali bisechuwalinze NRM tusechuwa mu campaign nebo basasula omusolo gwa URA clearing of course Museveni yasasula omusolo NRM party NRM yasasula omusolo ate tulandibise ebenenzo gisaka ebyobwerere NRM tuli bagoberezi ba amateeka fe tusingo sasula omusolo NRM ekyo ky'omusolo tukimanyi nnyo gutali ate tubeerawo mugusasula naye gubula abagubuza abatono tukitegeeza tetusasula yes there are some bad apples in the basket kati fe omubbi tulina akamupima nti mubbi munopu teri balopye bannaabwe nti tebagira muntu omulonda ku mutwe naye nga munda tomumanyi kakati the big wings mu NRM n'abakoba Ameria baddukidde mu kooti nga bemulugunya ate abamu kubo bakola n'obubaga obusiibula Museveni n'abawaana abakakasa mukama waabwe nti nupu babbi eyo message ogimanyi gwe ogimanyi kale obuzibu bwavuddewo obwaki lwaki omaze okukola akabaga okoze farewell party ate oluvannyuma mu wiiki 2 oba mwezi gumu n'ogamba nti ogenda kuddukira mu mbuga z'amateeka bakubbako akalulu ebintu birimu bibiri one Museveni ajja kubawo statement nti teri babbi nga bannupu mukaki mukalulu
azaamu bammemba baabe bakubya akalulu amaki amaanyi tu ate bano bagamba bagenda mu kooti y'abantu ekitegeeza tebaagala balamuzi wakitoloopera wano kubanga n'abalamuzi banyiivu take advantage omulamuzi agenda kukola atya ng'oze oli wa nuupu oba ne mwagambye abalamuzi babbi ba Museveni n'omusango ne mugujjayo temuna kye mwagala mwagenze mu public ki court kakati bano NRM kabakuleete babakkiriza nti amateeka gakola olyoka owulire stamp easy for nuupu by election defeated tovumanga kooti kati balagawa babaloopyewa mu kooti ez'abantu zirirudde otegeeza banyomedde mukama waabwe abantu tebagenda mu kooti y'abantu teriiwo IBRAH wagirabyeko simanyi wetuula teriiwo anti byonna byagaana kooti y'abantu mye abantu baba mu luddo twagamba Ismah gwe twabiwa yabituddiza ate ne yali abizaayo yafa katubeere ku luddo tewali kooti y'abantu ne banyeenya dayisi mbozi nga n'abawa emboozi ez'okunyumya bava kweno we badda kweno emmeeri emmotoka simanyi gundi luddo NRM bano abakkiriza nti bawanguddwa ne bagenda mu kooti kiggwa kitya nkuwadde advantage tozitegeera IBRAH nti bakugambye akubanja awerekeddwa lutaakoma awerekeddwa tamale okitegedde kakati ono yavuma kooti yagivuma babbi golowooza kooti wovuma chief justice kati IBRAH bwenvuma mukamawo ku sipaaka olweggulo nenzija nga neezunza okitegedde oli kuwunyidde olwovumye era simanyi twamulabe ne Museveni wandimulabe na muzimu kati chief UPDF gye mwatuta olupapula ite mumulaba na Museveni gwa mulonda oba CDF tagenda mu State House it brings your point is too weak for Winyidolo mbu yali mu State House yandibaddewa Museveni omusanga mu katale emikolo gya national egiriko boolumwe ne wandibadde Bobi Wine owangudde Owinyidolo yandibadde alina okujja speaker alina okukola ki okujja gega amasiga ameka asatu ekyo ne tukidi banking ne mwadduse wa muwozi opapula kati muwozi onyome Museveni ate otwalire muwozi olubuto lukuluma nga ate olya menvu bwebutuuka olimu embiro ate olya menvu weyongera misinde gya zikulu Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage banyagage mu kooti baluwa ate bagitwalidde muhoozi kagamba muhoozi tagenda mu State House muhoozi Museveni si yamulonda for your information Owinyidolo nalina ebimprotecting ate muhoozi ye wakutwala ki order ni order kati ate bazunze n'obupapula simanyi Bashiri nti akatwalidde CDF yagira ati you have failed in the judiciary so you have come to the army okay and you say that the army we are brutal shall see you no dusty bin India politics oyimanyanga this is why Segona Lukwago Semujunganda kati Segona ye okwagala sente kwa mulemya obuganzi ne kati Semujunganda ne Lukwago obuganzi buyitiridde obeekoonako n'okola ki n'ogwa kubanga nga twagadde sigukulula Lukwago naye tapuluutu yakalitunsi ogimanyi tapuluutu eyakalitunsi ye Lukwago kakati balukwago bagezi tavayoletinga kooti Lukwago kabe n'obusungu butyeisa mu kooti maaso no ne basegona tonnawulyako segona mwe bye mwayogera bazaake baani mwenna basegona basigala nga bali obedient to the judges your highness gundi yange permission yeweddeko nkoze ntya license yange kati okumanya abannopu tebamanyi segona baali bamustopingirawo wennyini senga yenale myetayagala musango bali bagenda mustopinga naye kooti ya grantinga Segona extension okuwoza ne expired license kati gwe Segona gwe yagala vole kooti tayakikolako license ya council Segona yali eweddeko
ate yennyini ye yabuulira ne kooti okumanya agoberera amateeka yennyini Sseggona ye yabuuza citizen nga yakitegedde tayinza leeta mapaati mu kooti. This is a court room. Bagiwa amateeka mangi y'abafuzi b'amatwale, yalinga y'abafuzi y'abaki b'amatwale. Awo wagendanga nga n'okwogera obwogezi okola ki otya up to now yibula omuntu mu kooti oyogera okankana. Nze ba Chief Justice sibaagala simanyi Your Highness Your Lord titulina ngeri tukaayana ffenna kyafe Abafirika kukaayana onsinze tonsinze onsinze tonsinze naye kati ebintu ebimu okwewombe katukaayana tutya Nupu yagenda kaayana yatuuka walinga ebintu bya nga waliwo musinguzi simanyi Kihika simanyi Kalugire simanyi Kiryowa Kiwanuka nga tuyimbudde obwana bwesunze okuboza gwakava ku Harvard era bunyiivu mwana mutuwonyiriza ng'olwoyo ali waliwo mumanyi. Tuli powered by Niski beauty experts abasangibwa ku Plaza awo. Room number eri F2 omwaliro ogusooka ba first floor. Aba Niski bakafulu ba pedicure, manicure, makeup na buli kimu ekyakabi bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Atera still tuteba mu sente aba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall okulira na airport wali mu UAE United Arab Emirates ebekwate kulwa latte art coffee brewing byonna okutwaliza abamu latte art brewing coffee roasting nebigwa mu kowere byonna bekwate ne bristers zakabi buli kimu kitambule bulungi era okwatagana na trainer Tiger. Tulina Ismah All Access. Ismah is a blogger ategera ebya politics afuuse ow'ettutumu ery'amaanyi ennyo beyond borders. Ismah tutunuulire nina muganda wange one of my great good friends. He has been my friend for good years. That is Honorable Muhammad Segirinya. Richard Namuddu simanyi Nampiima simanyi Ninsiima takyalina mannya matuufu. Ogamanyi mukwano gwange amanya ge amatuufu ye Honorable Muhammad Segirinya. Omanyi mulala tuli ku Richard Ninsi simanyi Namanda Nabadda Richard takyategeerekeka alina kala nyingi. Honorable Segirinya Muhammad nga ye mubaka omulonde owa Kawempe ate atuuse agenda kukoma waketi Farao okulayira kusigazaayo omwezi gumu lwafu talina waagenda layira ali wali waketi Farao wagenda okukoma okusinziira ku nsonde nekusifu bamafiya bali mu kuba Segirinya. Ebintu biviireko ddala omusajja yebayingizaamu naye yennyini bamafiya bamulema yabadde afukamira ku TV yennyini anoonya bamafiya yatidde ne yeegayirira kubanga bamafiya be Uganda bafuuka X ya mu ssomero. Wava mu ssomero tewasoma IBRAH? Nasoma. Wamanya X? Solve for X. Did you find X? Mutabani wa asoma? Asoma. Agenda noonya X. Ave mu ssomero nga tafindinze X. Kakati bye bya mafiya wano byasigibwa omuntu aludde mu bbanga ng'akolera kumpi ne president. People ne bamubelievinga. But wotunulira conundrum ya mafiya n'ekigango kyatuuka time nti kati kiri ku misuse. Buli alina ekintu kyakozeemu fraud bamukwata nti bamafiya bye balunwanyisa. Mafiya yakolera pasirip. Mafiya yagaana editinga amanya g'omukazi. Omuwala ali kuti Segirinya bamukwate. Yes. Yakoze eki? Impersonation. Okwefuula kyotali. Impersonation musango gusibya. Yes. Okumalira okutambulira mu mpapula z'omwana amusasule. Yes, parents of those girls should come together tukwate Segirinya. Yes, bemubeiringa otutunaabira bane basoke bakole ki? Bamukwate for impersonation. Olimba otya amannya ag'omukazi. Simanyi gwe Segirinya, si gwe Richard, simanyi Nabadda. Please, ekituufu kye ki gwe mukwano gwe. Otugaye mukwano gwe. Ekituufu amannya ge ye Muhammad Segirinya era ye mubaka omulonde. Erya Richard tolimanyi. Mwakafuuka ab'omukwano de ne kaddugala yonna avudde ye Richard gwe waolimbya abantu. Abantu bakyusa amanya, abantu bakyusa amadiini. Wamuyiga ye Muhammad wakamuyiga fe ab'ekaddugala ye Richard. Kati gwe totukanya fe amuyitaani Richard tetukigaana ekyokukyusa eddiini. Just today Hassan Chameleon yeefuulako Gaddafi
bamugamba funa uzunga amazi atagagala nadduka obusira. Yes. Just the jali ayiga yasamu yafirirwamu n'omukyala kuba obusiramu buwombeefu ova kubayayi kati mukazi we yadda ku dijje Allah amulabudde naye lwo kikyengeza kugamba okkirizibwa batu kukusoma kiba kibi nnyo okulinnyirira eddembe ly'omuzadde. Ibula insurance yokka eri mu Uganda ye education ate abazadde they risk. Omanyi omwana wo baana akula, omanyi obaana atuka ku ssomero, omanyi kyaliddeyo, but you pay money myezi ne guwera n'agenda mu P2 P3 n'omaliriza ne gumala 6 ne gunywa enjaga. Naye n'ogamba naye yasala n'oddamu omulala. It's a very long process. Risk wano Ibula osasula fees omwana we abeeko waakola ki waali kati omuwala ayinza n'okuba abadde kadaama mulimu gwamubula n'agenda ne ku byakadaama kumbe Segirinya ye mafia. Segirinya is the mafia. Segirinya ye mafia. Yes. No. Sikulimba. Misuse of the context. Etya. Ochiratedde mu context nchamu. Togambye nti ba mafia bali mu kuba Segirinya. Of course. Aba politics. Ye mafia ye nnyini. Wano. Ate yakubaani. Segirinya bwe yali kansala. Abawagizi be bamufiitingamu. Emirimu gye tewali agenda kunoonyereza. Ibulake mukasooli awo okola emirimu birungi ku extra digest. Bukeere batugaye nti Ibula bawaleze erinnya lye Museveni nti agenda mu obwa minisita. Otegeera abantu bagenda okudda baga Ibula yali awana ettooke ly'omukadde n'atamusasula. Ibula akubuuza ebibuuzo okitegeera. The more you appeal for higher offices the more webakufungula abaana abo. Kati gwe weebuuze ogenda mu parliament Ibula ebisanyisa bikutwala mu parliament bikuba bikufuula minisita. Lwaki bagamba nti ne baweereza amanya ga minisita parliament eddamu ekuveting kyokka nga wayitawo kubwemupi wano olutusabuukulula ogenze ku bisavu ebirala yali ku bwa kansala ng'ani amunoonyereza miliyoni 8 zimumala baga Segirinya ku mirimu gy'akola. Very committed. Ismah, I am very disappointed mu Segirinya. One, he had the time. Abadde n'obudde obusoma. If Segirinya aspired 2011 okitegeera ne bamukuba akaki you must have known Segirinya nti kangende ebituli bina we bikoma kangende nkole ki nsome tu. I am disappointed kubanga omwaka guno gwonna campaign zonna Segirinya yegobadde omuntu asinze okuba inspirational. Actually, it's so inspirational. Yes. Musajja ali hard working, inspirational, ali on ground. Osavinga bulungi wandibadde wagenda n'osoma. Wandisomina Luganda lwomanyi. Luganda Isiramu ne Arabic nga 6 ajibazi. Mbamanya abakola ezo course. Ekiwulira Luganda, Arabic, Isiramu. Segirinya eyo bayita layi ngoyise nze nali nsoma aba stroke ngachi stroke fine art ate bakuba biki okubawo embuzi nga abakuwayo basi fine art bagwira ddala fine art okuba ekintu kyonna bakuwa n'oyitamu ekiwulira balina pepeeze za fine art awamuza akuteekako n'osiiga era olina kyosiiga okitegeera yandi stroke nze French ezo nazo weziri linguistic nti osoma Lujamani. But from being an inspiration to this grace Segirinya. Yes. How do you walk all that way up? Newerabira the most crucial thing. Ismah wasoma? Yes. Wasomera? Nasomera nkoyo yo boarding primary school. Yonna ematale. Naba OBs, neba OGs. Joyce bagala Vivian Mbuga abo bonna balake ba OG bange. Lako wa capital. Yes. Yali Gombe abo nabali Gombe mu 96. Gomalage papa. Vivian mchala wa Mbuga? Yes. OG wo? Yes. Geno mubuze. Same class? Joyce bagala yes. Wow. Nze nasoma ndi mukulu toloza nawe bakulu ngazi. Nze nasoka bya dini. Newe najira mwezi wa 96. Nabo baaliwo. Nga bavudde mu P7 ne musoma so bajulizi ndi wasoma bajulizi sabo boka ndi mu Gombe association okiwulira ndi mu Asan Club association ndi mu Asan Club wane bogerere natulyawe 6 kubanga amasomero gonga ngatambula mu ndi bola Segirinya be master beba neguya
okiwulira yes nze Ismah neguye headmaster nga nkuba omupiira baabantu tedda mu ddala standard high school ezana weebali gye nayiga n'olunyankole okitegeera so Segirinya tulage ku obiwo ne ogi bonna baafa nga ne Museveni akyalinawo ababe yes Museveni alina ba ogi ba oba Kagame baali ntale Segirinya tulage eyo nti at least nasoma ne Kyeswa yafa bufi accident iliza Kyeswa alile olaba tutwale ku malaalo ne walole mtu yasoma ne Segirinya alesa akafaananyi nga atuse ku Stipo Airport bino basomesa abantu ku batourist nti nozi mu Ludachi iya ne mwekunganya mu kafaananyi nti ye nasomerayo diploma ki. By the way, aina yasoma degree mu journalism ku data mine. Tobyogera ku digest ojja kuba yo munyumata. Nze nibyo ndalabye bye yabadde ku TV ka clip. Yetondere bana Uganda Segirinya mbu I got a degree from data mine vocational. Kagam mu parliament Segirinya agenda manya ati rules of procedure. Yasoma degree mu masscom. Era internship journalism si journalism mu journalism damo uli ekilipe yagisoma degree mu ki ku data mine ku vocational institute. How can a vocational institute give you a degree in journalism? Mbune li affiliated to MUBS. So no funa degree ku affiliated gundi ku MUBS aba MUBS waito gira ba MUBS ogendere ddala bakuwe degree loko gende mu affiliated. Segirinya wetondere bana Uganda onetondere nze in person kubanga wadde o inspire nze ngena kwesimbawo of which I'm not living that ambition. Ampadde amaanyi Segirinya kisoboka bulungi ate wadde n'abantu amaanyi nti omukozi w'abantu yegwe otuuka ku bantu Segirinya ne parliament si yakusomba buwunga simanyi kugenda miti kunoonya swala za Kamulali zibalinga mu byalowooza duwa ya Kamulali. Segirinya get serious olaba ne Gulix yatidde naga Segirinya va mu katemba ebbanga lino n'emyezi Gulix ali kuki Gulix adeetegeka kujja wa Segirinya alinze alayire Gulix opportunist mulungi go get alinze kigambo onalebo naye kyakomye kawempe tayi ataasuseewo enenga ayina sente z'abalooya Segirinya alina okukola ekintu eki kimu abanupu bamwagala nnyo Segirinya asigale mu parliament forward ya Segirinya eriki nga tumuta akkiriza abeere NRM liningi ffe tusobola okukubira bajjaji ntuga adijanidi n'obeerayo nga Sematimba n'otulirayo naye 6 ate ng'oli mu parliament tusobola okukkiriza obeere mu parliament yatulidde 6 mu parliament ate ng'ebisaanyizo ebikutwala mu parliament oyina bawatule 6 naye yagitulidde munda katase ovumaanyi gaffe kati Segirinya kkiriza obewo NRM ffe tujja kugamba nga nti adijanidi eyakuloopa eyaloopa katoli bwama teyamazeeko buwemba bibo kubeera NRM liningi katoli bwama ali kumwe amanyi honorable fa honorable kyawedde kati Abibu ogiroloopa kati Abibu bagenda muwa decision court naye anilesi Segirinya nga kati osazeewo okolere NRM okomye kawempe wa muzaata ku Teti Farao wookomye awo yamba ku kulusuumu emirimu talina gy'alaga kidandala mugezi yategeera nekidandala abantu abamu abasomera ebintu mu bbaasa bagamba nti alabika yanyize bunyizi omwana omutono from nowhere omwana straight away to parliament omwana omuto nga Segirinya lwaki oba omukiikira ensingo IBRAH mu parliament tunoonya eloquence articulate ability to articulate this is legislating okitegeera setuli ku ebyo bya sympathy nti ogabye nnyo akawunga oziise kati wabanga kidandala yalaba nga Segirinya teyasoma mutuufu to prove the party tino temwakola due diligence mwatulimba twali kisuubidde omuntu yali badde wa kibiina kirala naye wanuupu n'awabire wanuupu
kidandala wa nupu intention nupu ya muiseti achaina yolo olo kidandala bamulimba mbu yali ku committee simanyi coordinator kati ebya coordinating achi emyaka etano ta coordinating national coordinator wa basajja bagenda twala bifo bya speaker mu parliament nga godango coordinating ina structure pate aina office musiru omuntu yali agenda ku deputy mayor omuzembo coordinating abanupu balina coordinator gwe bawulira gwe bayite kadde olise ennyonyi bayite olabo baba najja bali omuzimu gwabwe guli muntu Bobi Wine waba taliwo totawaananga nti oli sekulitale simanyi olya totawaananga ojja banyiisa bunyiiza gwe making sure byonna ebyo bikola nga principle bamuyita principle nga waali otherwise okay nga tuvuddeyo eyo tuli ku extra digest mugobansonga tulina Ismah All Access tutunulira ensonga ezibaddewo ezikoze amawulire omwezi guno gwa March gwonna paka n'olunaku lwaleero wabula nga nkujjukiza ntutebwamu ssente aba Niski beauty experts abasangibwa ku Plaza awo omwaliiro ogusooka room number F2 nga bano bakwasaganya pedicure, manicure ne makeup of all sorts ate nga naawe ayagala okukola oba okuyiga makeup ng'omulimu obere professional makeup artist bajja kubanga bakwasaganya wano ne wali bakutendeke bakubangule ogutwale ng'omulimu utandika okweyagala ate aba Roast Coffee Academy awo courtesy of trainer Tiger ku Alwada Mall awo UAE bakugamba nti barista coffee brewing latte art nebigwa mukowere bajja kuba bakwasaganya ate naawe olumala okutendeka bwe bati omulimu kiriya gubeerawo tulina Ismah All Access njala tutunulire ekifo ky'obwa speaker parliament eri mu myaka 10 kati yes 100 years of parliament yes ebikujjuko bigenda mu maaso they are celebrating 100 years this week era 100 years zigenza okuwera nga speaker wa parliament ye mama waffe Rebecca Kadaga alina kaaga ku 10 aga lindako ku 10 ekya parliament alina emyaka meka aga asatu gajja gatya mwena arasinga Kigongo yakolanga speaker National Resistance Council era Kadaga yali deputy wa Kigongo Haji Moses Kigongo kubanga yasooka okuba nga speaker yakubiriza speaker ya NRC deputy we yali ani Kadaga okuva olwo kamuli tefunanga ku mulala umanya emancipation simanya affirmative action kuno tuleeta olanya tuli kuolanya mwebani fabe NRM tuli kuolanya tetuli ku muntu yenna yagenze naye erijo niye nembalasinga Museveni etya ate abasoga balonda Museveni district 10 bawayo na Bobi Wine ate naye yennyini speaker Bobi Wine ya mu campaigningira kati fatulina okupima nawe nkuli wakana sebo honorable Kyagulanyi campaigningira Kadaga yes bwina aliwa wali ne clip weringa agenze Busoga nagamba munkomezewo Kadaga yes kati nze nkubulidde kyovola banga big wings zenale zonna ziri ku olanya kubanga North twafunye 97 87 okitegedde politics is who contributes what olanya ali humble able bodied ali law abiding yavako ne mu parliament ate yasuubizibwa akalulu akawedde speaker n'agamba nti nze nga sekandi yamalako ebisanja bebimeka 2 nange mundeke nkole ki maleke emyaka gyange 10 kati bala 10 nga speaker 10 nga deputy speaker nezirize ya guarding Kigongo aga ku 10 ayina kaaga oyo necessary ogwalo ebasinga ne Eritumwine yasinga okuba mu longest serving member of parliament ne kuno yavuddeyo bambye ba ex officials Tumwine okakasa yavuddeyo kati waba yavuddeyo then wasigadde necessary ogwalo nagani ne Kadaga yakyovolaba ayendo singa Kadaga yesesiri ogwalo eyo position bagitekawo for affirmative action nti abawala abakazi babere empowered which is good naye speaker empowering zani
ayomba buyombi ne Namuganza n'ayomba ne Lumumba n'ayomba ne Nankabirwa yayomba ne Specioza Kazibwe n'ayomba ne Musumba bamutute mu kooti bwina aliwa oli wena aliwa oli journalist nze ndi wena aliwa andi bwina aliwa andi bino bya NRM nkugambye tolanko speaker ngayomba ne Namuganza juzi ku bya Seeke tomanyi Namuganza omwalo omutono w'ejjinja bayombye bubi nnyo president amaze biyingiramu okakasa yes bayombera ki nga bayombera ejjinja ngere omwala ayagala kujja ku bwa Seeke nga bamugamba time yeno speaker kuba campaign eyaggwa speaker yagikola agamba mundeke malete sanje kyange ekikola ki ekisemba tu Museeke speaker yagamba nga Sekandi agenda okwesimbawo ogwokusatu yagaana ndagaana edda sewa Mr. Sekandi era Seeke nekkiriziganya nani ne Kadaga kuluno tumugamba ti genda ku kifo ekirala international job jeziri kubanga avuganya bya nyima kati ya mutima gumukuba bya nyima akyali eri waggulu sebutinde jali kati batunulidde n'okwegeza mu ntebe ya mzee ate nze yatuteekaawo tusikautinga yenna yetambuzanga Museveni bakuleetera akatebe tuba tukulaba teri muntu ayagala kukola bintu bya Ssaabalwanyi Bukenya aliwa owaye bangamba nti bamulaba omuntu nga bamuleetedde akatebe ne bateekawo ne kakapeti akamyufu era kati sipiika yabitandika n'akameeza wano n'akameeza nga kali mu toilet paper obweru mzee sasa lakini nani ana tokole ensobi n'otambulanga Museveni tukuloperawo katutansola wa speaker agala kwesimbawo akola ebintu byonna bya Museveni kovo yisimanya abadde tuleetoolanya ate waliwo sayinizi z'opima Museveni yabadde mu sub-region mu north mu campaign n'agamba ayagala interpreter olanya n'asituka president n'agamba olanya is a big person omulala jje gokimanyi ekyo golowooza olanya tamanyi maanyi lya Kadaga alina $10 million basi ababaka bali awo beetala tumuyite emmere si mwangu wakuwangula tugenda mumugezaako owaye era byonna obidibetinga naye nina mukwano gwange one of my good friends Honorable Ibrahim Semuju Nganda naye yalamuze ekya speaker Semuju yalamuze ekya speaker kirimu ebintu ebi bibiri kirina okuba kirimu ebintu bimeka bibiri one either nga Semuju akutte bululu bwa Kadaga kuba amuyita maama amuyita ani maama yabamentinze ba Semuju okuvanga munamawulire ku parliament alaba speaker Kadaga atuuse mwesimbako kati Kadaga nafuusa Museveni naye ekirungi Museveni Ssaabalwanyi Kadaga yalwana ki Semuju yali munamawulire nga Kadaga speaker Semuju n'afuuka member wa parliament nga Kadaga speaker Semuju kati yesimbye ku bwa speaker ngera speaker Mungu ya Rabbi kiri Uganda mama nyamu kakati Semuju kirimu ebintu bibiri mu politics either Semuju akwata bululu bwa Kadaga kuba Kadaga buli jayitiramu mu opposition wa defeatingira NRM asooka n'afuna opposition ni bamulwanira olutalo kubanga tolabanga naye abalwanira n'awandiikira Ssaabalwanyi ebbaluwa mbu who brought SF Kadaga Ssaabalwanyi si woti womuwandiikira Museveni alina wandiika atya owekitiibwa abajasi bazze wano ne batudisipuliininga naye tubadde tubuuza bavudde mu barakisi kitubeebaze Ssaabalwanyi omumanyi myaka 5 ensiri zamulumako Kadaga amanye byali mu nsiko mujja gamba tukyagala bintu bino naye solonga aza abagendayo tukyaliwo tetulina we tubyejjako walwana ibula eriyo omuntu alina envyata ali mutalo lwa kinaana twaliwo Bannaddugi tobalaba yali forwatera naye agamba yalwana forwatera Ismah wazanya lwalo ki mu lutalo bino tino bajja simanyi ne tudduka eno bajja bali eno naye gye twali mu Kampala olutalo lukosa ba mukyalo lubange lutuuka wano nga bwe tubalabula abanyanya baabo emirambo giri wali tudduka eno tuli bato olutalo telutuuka mu kibuga lutuuka wano nga lukkakkana buki kuba naawe abadde rebbo oba weetaaga abantu naliwo mu lutalo ssebo
Semujunganda ekigwa kiti ekiki Semujunganda ina tafali ya opposition. Yes, kati mbadde nkulaga ka party nti waba takuumira kadaaga nga kuluna amujjeko aba opposition era naye ali enemy wa kadaaga amulesa hanginga kuba kadaaga akimanyi NRM yokka temulonda n'ayitawo okakasa buli jati ngugambye capital yeyo waki opposition eri mumuwa ne bano ne bamwongera n'akudefeatinga kakati Semujwa abukutte ekyokubiri Semujwa ze FDC bajinuka mwaka somyo okakasa eriyegeyege erigundi yajinuuna mwaka somyo nupu teyakose NRM nupu yakose FDC yavunula Besigye kakati basemujunganda bakuba Bobi Wine tactically otegedde bamukuba ki nabo bezze nganda pate yaabwe eddemu supu FDC badde yakajja okwata opposition nawe ino mukwatamu ebbanga UPC yamukwata ebbanga okitegeera DP nekwata kati FDC de yakajja baginuunyemu akaki mulogo omuntu aginuunyemu tamanyi bya bufuzi kati bakola batya wanu nupu egambe yagala kujjawo dictator ye campaign kakati Semujunganda yesimbyewo ku bwa speaker nupu ina ba member nkaaga ba independent nabo bali awo mu 5 ne asatu mu mukaga FDC bawera 1019 Nsereko juka we yesimba wo Museveni najja ku bwa deputy yafuna 1019 nabuna kati Semujwa akugamba ngenda mu kwesimbawo kuno nga nze nina obululu 1019 obwo opposition ne independent lwaki agamba bwatyo olwokubanga Bobi Wine yagala kujjawo dictator Semujunganda amuteeka ku nninga amulaga nti kitegeeza bamemba ba nupu bonna balina okumulonda wabula Semujwa kyakyogera akimanyi nti bamemba ba nupu baalidde ddeeza akadaaga nkutidde nkutidde basaalirwa tewamuwulidde Sewungu bonna bagambidde bakaddaga $10,000 zimanyi gwe zese sente zeetala anaabalaba kati gwe tunula mathematics ali wano whatever number Semuju gets as a speaker we shall just subtract senga Semujunganda afuna obululu bwa speaker 8 tujja kwebuuza abalala balondaani era bana abamulonda be baani anti opposition tukala tubali kuba kati fe tubala Semujunganda alina okufuna obululu 1019 plus o0 okinengo 1019 alina okikola ki okifuna naye nga olwedde kati alina abaakalya bali nkaaga ani abaliisa kalulu team speaker ogimanyi mu ssente timu olanya yenjavu tulina kyabawagira olanya tuwagira principle yes okay tutunule ekifo ky'obwa deputy honorable Muhammad Nsereko ayagala bwa deputy waliwo omwami bamuyita honorable Sebamala Richard eyajjayo sekandi mu parliament n'abalala bangi bali abantu nga 14 bagala bwa deputy speaker abo batumalira budde kubanga NRM erina kokasi bamala buki ne bwe bajja abiri bagenda kudda kuliko main factor person yawo yensereko yeyeka yalinawo omuki omulamwa naye nensereko addayo ku kya Semuju okuteeka wano kuninga nti ndi opposition nze ali ku bwa deputy mbala obululu 1019 task Semuju gyalina nensereko ku biddinga mu NRM obuwiki akuwaggala nti nayo ninayo abaki abawagizi nevertheless Semujunganda asaana obwa speaker aludde mu mawulire sine silent olina kuba lawyer olina kuba na articulate ali articulate ali young okitegeera noolanya busaana okiwulira ne speaker kadaaga bw'omutunulira physically emirimu gya parliament mingi rules committee simanyo kyeyalinga obeera chairman ku bintu bingi okiwulira kati yaddamu kuleeta balokole osooka saala ku mulyango ogwesimanyi ntwetaagamu energetic leader kuba opposition abazze bakola ki ku mulyango gwe bani abalokole bakola ki tomumanyi speaker osooka saala kitambiro kiri awo kyosooka siwayingira nga temusinziza ngenda mu nsi ensuubiza yingira era ne tubikooyedde ddala
gwe tewasaba ssaala ng'oyingira extra digest mugobasoka tontwala mu bintu ebyo tontwala yeeyo tulina Ismah on access IBRAH Mukasage manya gange era nga wotulabira wano tutunuulira ensonga ezikoze amawulire omwezi gwa March tubeera ne Ismah after a while ne breaking down issues ezitopinze mu mawulire zimaking the headlines across so najja na to breaking it down ono ne wali ne tulaba kigwa kitya kitambula kitya zikiza mpozi kano kayiseewo njagala obategeezaako timu onalebo amamamba baze kesi twazipakinze da tujja hambo ebo bodedi yatukolera etteeka lya poma naye ne limukwatira mwoyo munnansi ddala etteeka lya poma lyeririwa sino order management bill tino okwekalakaasa okukuŋŋaana omala kuwandikira poliisi naye bombabazi yalikola yeyalireeta poma nerijja naye nelimukwatiramu nga yesimbyewo naye tukomyewo executively ako njagala mukamanye tukomyewo akomawo ku kifo kye nkutidde bw'aba vice president executive bw'aba prime minister oli super awo tetusukkawo tuli awo oba oli ku nteebereza ya budde nedda ssebo nze ate ndi tiimu mbabazi kuva dda nteebereza atya wekonekitinge bulungi fe twekonekitinga dda mbabazi akomawo mu gavumenti akomerawo ddala kubanga twakizudde nti omusajja ategeera amateeka eyali alina decorum ali able-bodied ali articulate nga ne palamenti yennyini bw'ayimirira obuyimirizi n'owoopposition olina okukola ki okuwulira oyo gwe tuleeta mumanyidde nnyo bano balugunda bemuseka nabo simanyi ndugu katuleete kuonale bamama mbabazi. Okay, tuli powered by Niski Beauty Experts abasangibwa ku MM Plaza F2 ye room number omwaliro ogusoka ba Niski bakafuluba pedicure manicure nga kwotadde n'okutraining aba makeup artist abakabi wekwata Niski buli kimu kitambule bulungi atenga still tuli powered by Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall okulira airport nga bakafuluba latte art brewing coffee roasting nebigwa mukowero omwami obuuzo omu bamuyita trainer Tiger buli kimu kitambule bulungi tulina Ismah all access Ismah wangi tetulina kubuusa nsonga eno maaso tugenda ko mu sports Uganda Cranes omu kuba top stars ba Uganda Cranes Khalid Awucho ya suspending bwa okuva mu nkambi nga Uganda yetegekera qualifiers za Afcon yavuddeyo ne yetondera Uganda Cranes ne yetondera FUFA ne yetondera ne bana Uganda okutwalizamu n'abawagizi b'omupiira abasambi bonna ab'omupiira overtime batuuka n'asukkuluma era obawuliddeko empisa embi ziri part of basambi baki bamupiira webbaka kuva ku Maradona Zidane Vieira abo bonna babadde n'empisa ki embi at a certain point however omupiira gwina rules nze mbadde bowler era bakususpendinga naye ekiriwo today is politicizing national issues okitegeera omusambi oyo yakoze empisa zeki embi nga naye akimanyidde ddala nti bamukwata era basobola omususpendinga mu ddakiika 2 nga bawandiise dda nti bamugobye mu kampu kubanga wanuupu okimanyiko nti abasambi b'omupiira tebaliiko pate era mu mupiira temulina kuba mu politics tolina na bw'omuleeta ibula kati kankubuuze nti mupiira tolina bw'oleeta president wa FUFA MP mulamba kati naye talina bwakikontrolinga talenti ogimanyi ibula komakecha ajja akuba wakati nga tamanyi bya politics ng'omukolera ki abasabye abasinga tebasoma tebali educated nnyo kuddawo ku reasoning bya politics kati bangi ye ali ku mupiira ate omupiira gukonsuminga ki tayimu naye oli yavuddeyo dda bamugobyemu kubanga wa NUP tabanko NUP eyo district imanji kola nze Ismah tabanko NUP tabanko wa movement tuina national gundi eziri national ebintu ebiri national ngaba abaddusi bannakayi Kiputegei ba sportsmen abatukalingira flag tebaba na bibiina teyetaaga Kiputegei yenalemwe muyambeki tewali France mumanyi zaani bafu ensi yonna ng'omubuulira byakapate
obudde obuconcentrate nga kupata issues ozijja omuntu adduka ebyalo mukaago omumanyi ibula mutabani wa Bebe Cool Alpha Theory Sally abadde ku national duty ali mu under 20 bagenze okudda nga UCE ebibuuzo bya Uganda Certificate of Education byatuuliddwa ba taata we n'abazadde abalala bangi bali mu kupushinga balabe nga abaana bwe bafukola special exams. Minister w'ebyenjigiriza yagambye abo ba mwaka gujja kiri very absurd kiruma kuba abasambi b'omupiira kyangu okumujja kusoma kyangu ibula omujja kuki okusoma just kati ate wabaawo nga aluwa asoma tomudisappointinga kubanga bowler kyangu omujja kukola ki kukusoma. So we are getting bowlers that at the same time are doing what education tetulina bamalamu maki maanyi bw'ova ku national team it must be pride chovola bange ensi ezimu ensi z'abazungu tezisasula national team it is pride kati isinza kubanga ava ku representing nsi ate neseera bantu bagenda kuweebwa special order okitegeera nze nandisabye nti bandiwadde bawawa ebibuuzo on an extended time okitegeera kubanga oyinza omugamba nti ojja bimuwa mwaka agenda okulanga yene dreams abaana bonna dreams zaabwe ziri mu simanyi Charlton simanyi Leicester simanyi ngende France you understand tebali nnyo atunulidde nnyo more of his career okitegeera so nze ndowooza kiri absurd bandi badde bafunawo engeri kimalamu amaanyi omusambi yenna asobola okukola ebintu bibiri oba olina omuweeyo chance kuba kyangu nnyo omujja kukusoma. Okay, nga tuvudde njala tutunulire ensonga ya chairman Nyanzi. Bamulumbye abagemera tewali ab'emmundu tewali muntu tannalaba kuwa mundu yenna yalabye kuwa mundu imbula talabye kuwa mundu gwe yalabye wano yagambye abantu babiri badisguisinze nga bawaaka nga bayingire wewe factory bakola yoki disguising as a workers for what ogiyise mukwano industry nti abakozi bayingira alimba awo bonna banyazi banoonya public sympathy yagambye nti abasajja bwe bamuyiseeko ng'azannyazannya ati n'ategera nti RSFC n'akola ki n'abuuka ekikomera n'adduka same time n'apostinga nti batokyalinga mukazi we n'abaki n'abaana omukazi gwe yatugambye gwe batokyalinze n'akola press conference olw'eggulu ibula ekigambo tokyo okimanyi oba nedda tokya si ye beating tocha na meeting byanjawulo byanjawulo tocha kwe kujjamu enjala kuteeka kunaka bateeka wana katawulo kano koolaba kantuntunu ne bakuyiwako amazzi abo nga olaba beskoba ba mafia we bakola abantu that's torturing ibula omuntu gwe batokyalinze tayinza kukola press conference oba omulaba ne wo reading body language oli omukazi yabadde ku make-up simanyi yetaddeko obukowekowe kuva bafuna sente z'embaga yakyuka kazi yenna yetaddeko obukowekowe embaga teyaliyo okiwulira after 20 years bajja ne basolooza wagirabako embaga kati chairman Nyanzi ekyo tebiri authentic omuntu wa watu wawa simanyi muntu wa watu bwayagala Parliament gamulemye tuleetera sente zaffe nerensereko tweyozeeko ennaku atawana agenda mu Supreme Court akimanyi okinga bamuganda we yagala bali mu y'abantu ate Supreme Court akimaki yanyiza dda abalamuzi ayinayo judgment gyaliidayo nga yanyiza abalamuzi don't waste time tuwebuwe sente zaffe nensereko tukole ebyaffe twagala gula Lexus mpya ng'oddaawo twagala no sente nyingi mumbanja sente zaje ate wano yatututte mu court n'atumalira obudde he was taking a court for fishing expedition okitegeera kati namuga gwe oyatawanya balamuzi wano otutawanya wonna twagala za Lexus kakati njagala lastly nga tuwunzika waliwo omwami bamuyita Mubiru James kansala twamubisa ebisedda era we mbuka anaatera offa you can't escape death twice kasita bakubikaabika yiga tewamulaba afudde mulamu olivaamu nga nalaba ebifaananyi ku social media nti bamulongoosezza muze gwa nuupu buli we baba baagala ekintu nga bakola blackmail towulirako nti Bobi Wine ayise ebyenda tokiwulirako nga Segirinya agenze nalufenya nti ayise ebyenda Nicky Wine yagamba amenyese ensigo babi yatugambako nti afudde so zino statement tuze tuziwulira Nicky Wine yagenda ku live n'agamba Bobi Wine afudde eyo yinza wate wagiraba
wali business engineer mu archive kakati ne babi n'atugamba amenyese ensigo era ffe tuli mu kusaasira mukyalo oyo okuva omwami we yatuusibwako obuzibu ku nsigo tumusaasirira ddala mu byamaka okiwulira kakati Segirinya n'agenda naga nti bamuyuzizza ebyenda obutwalumbuye bwe yakagamba babakawa Bobi Wine weba tuye bakola kati nti mubiri afudde kooti ya mulesi kati tebalina nsonga ndala agenda kati bagenda alinda ekirala. Okay, lastly nga tuwunzika. Honorable Katolubwama, Ali ranting so much on social media. Munyivu. He's attacking everyone. Munyivu kubanga asimanyi. Nupu yajja nebeera abasajja ba Kabaka. Kati engeri gye bamwera mwene mumutunuza ukamere sawa. Guli musota mukubeko. Mutegeera kataka lukaluma. Banagamba is a billionaire. He has a lot of billions of money. Yes, katana yaino omulimu ne billion byanjawulo. Gwe nzoloza ati goza kundi talina nyumba za pangisa. Kirumira gwe mulimu gwe. He has billions, but what is his job? Omulimu gwe guki? Yalu yafiridwa omulimu. Talina mulimu. Kata ino yiya obadde yasasulero yosi etasimanyi atandike emizannyo yamanyi nenga omulimu mmi tali bulungi munyivu abantu bamuvuma nnyo munyivu yabakolera Katolibwama yalowooza nti politics wako omanyi bw'ojjira mu by'abantu darlings kati kyegambye osafalinga kati Katolibwama lwaki munyivu azizaayo nnyo mu bantu ng'alowooza bajja mukola ki naye abantu bagamba talina kyabakolera saka azikoze balimba nze Katolibwama mukwano gwange saka azikoze ez'abakyala eyo mu Ndeeba ataddemu ssente okitegeera ne munyagwa kati bapolitician abagezi bo bakimanyi ebyo eby'abantu nti no bateeke gwe gumiikiriza wali kalulodde n'oba badde tobalaba naye n'okomawo nejja komawo ssente zo zitereke. Okay, tetugenda kubanga tusukawo IBRAH Mukasage manya gange njala kwebaza team gyetambudde nayo Idris Daniel Keith Kanabi ne Tony Senabli olaja pone self njala kwebaza abaniski beauty experts nga kotade ne Roast Coffee Academy bale kubanga muteka mu sede here and there tubade ne Ismah all access era nga tukugamba nti byowulidde wano si bigambo bya wala bigambo bya Ismah ate kati munange Katonda w'amaanyi abantu badde bannegezaamu okundopaloopa tinno simanyi nabyenjogedde ba volunteer balooya kuva baga Ismah omuntu yenna okwerijjako yetuli weetuli so abantu mbategeeza nti nina kati balooya ndi muntu w'amaanyi okuba ne balooya okimanyi bana mbagala nnyo ntumira ku bakyala mwenna ab'e UK naddala Sonita Properties nentumira ku Emily UK abankolera birthday James mu Boston abakyala Noel mu Canada Sylvia mu Canada nze nyimirirawo ku maanyi gammwe abantu Kombaka Constructions tukola emirimu ejosiiga ejozimba designing tukola emirimu gino mu bwowembeefu tutuukiriza tetuliiko kibiina ebikwatagana ku Kombaka tewabaayo bya politics nange nze nnyini CEO soogererayo byaki okay bya bufuzi mubeere bulungi mweraba.